muzimu obwavu gubagungoba yakyogera ne mubuuzo nalebo olina obukakafundi sente za parliament zitukira kwa account yange ng'omuko mpeeko muganda wange amayenzi wekitukira ku sente ofuukirawo muganda wange onegaana mu lujjudde nga nenkokoleddako okolimu walwe sikwegaana olina okutuna mu bigambo byo twatandise ddaffe kozi honorable musiraamu nayinza okubalabisa nga namba bbiri yali eri mu bwengula baawa mwanjula bannange omugole wange owabeerawo sente tuba tuwenkana tuseka naye ekibi ekya Honorable Kato Lubwama but he has lived this kind of life. Tebadde ntera nnyo okulaba gundi ye ne Kasuku. I think bamukozeeko interview but they are bad balina match eyo. Nga beetwala. But ebadde concept. Ebadde concept gye baabangawo ey'okunyumyamu ebintu mu ngeri gye babikola gye babinyumyamu. So abadde mu life eno eya humor. So kati tujja kukaaba mu mitima era gikaaba naye tugenda celebrating obulamu bwe mu ngeri y'enjawulo. Naddala mu gyadde atambuzaamu obulamu bwe. Ye muntu eyaleka omanyi abantu bava mu parliament ebitundu 7 ku buli 100 obulamu bwonooneka. Abasinga batono nnyo abaakitegeka era baidha njagala kusalutinga Honorable Kasibante yali memwanyize tulina kyomugamba bambi kiruma Honorable Wamufuluma ne mutunulako bambi ng'ali bwato bwato yanko Kato yajja n'addamu n'afiitinga mu society abantu abamu kye balowooza nti yali yeegumya naye abantu abamu kibakalubiriza okuddamu kufiitinga mu society gye baalimu naye yakomawo n'afiitinga mu ffe n'addamu n'azimba obulamu buto ekibi nti wabadde azzeemu okuzimba obulamu ng'akikutte kubanga abadde alina deal ya Pearl Magic abadde alina production yene empya aba content creators bajja kugamba Pearl Magic yerimu ku platforms ezisinga osasula sente wano abadde yafuna deal ku Pearl Magic local nga Diamond SM balina ku production abadde alina omuzannyo mpya gwabadde alina gwali mu kukola so nga life yaddamu gizimba eno buto nekyajja ki yasooka nakkiriza byonna bye yali ayogera badde abyogera mu kukkiriza era nga wekituka kwogera waliwo bamubuuza weesima wafuna obulume kana gamba simanyi nakumanya nava ne ku ballot paper n'engwa so yakkiriza n'addamu n'atandika okuzimba obulamu obuto but unfortunately nti ate Katonda wakoze n'atuvuma era abantu berwaga obutaddamu tetutegeera kino nti obutamuwa kalulu kubanga kimeebi ekyamuwa okumatira kyamuwa obutennyika so ko tuwe kulayita moment za Ankato bya bitonotono bakola tibanda Uganda muli basiru mwagana tuwegatte olungamba fumye omukaso mwange oli musibo ngaba mugezi kasitogana okwegatta ne banno kasitogana okulaba nga banno oteekeddwa okulivinga ne banno balina okulivinga gwe noyagala olivinga mu bulamu obulungi wekka ogw'omulugumu omukola gwaki omuntu n'abeera n'ayagala ebiriyoni 10 naye nga biliyoni 10 talina kyaziryamu akamere akataleke kakasembayo kabatanga akataleke kabannanga abantu mwekuba emitima olekerawo fitina bannammwe ebitajja ebyembwa olekera kubeera bafala olekerawo okubeera bafala kulowooza nti ensima mwagisookako ensisima mwagisookako ensi tujja kugirekawo ate n'abanajja bajja kwagala bakole n'ebitusinkako naye tebajja kugimalawo olekerawo okumanjira bannammwe aligwe media olaba n'okumanyira kugoliko gagenda maaso obati nobayabakola kimumbuye namazima amatuufu gogati ebyennyanja byakola kibadda bobirya naye mubeereyo kungege muli bagagga omuntu nebakutomera abantu nebakutomeza omugagga nokuba olyengege ate no nnungi nnyo kiyafiringi abavumenzi
naye munanvuma mbwakumwe bannayuganda temumanyira musobola kubeera nga muli basiru nnyo nga bantu mbawala n'okuba malinyi byennyanja abantu mbawalanira ebintu eby'amaanyi ebirina egguna n'ebintu ebitaliimu gguna mubiwalanira bantu bannamwe bannayuganda mulekerawo obusiru omanyi twafuna embwa yoyo omwana alensikiri simaire nsikiri agenda nayimbayimba ebintu ebyekisiru toyinza kuyimbira abantu nnyimba zibongera baguba ddalu ate zongerawo ddalu gye balina agenda nayimba ebyoganda twayiseeko dda nja kukuba oyiteko nja kukuba otya eddenja alensikiri ntogezaako nomumanya nja kukuba otya eddenja nze sizanya kati tulaba oyo alensikiri sosobola kukuba panki noddamu n'oyimirira awo ayisobola kuyimirira I don't like it tutandika okugetinga familia n'okufa. But can anyone even get familiar? Kati abantu like people bakati simwe Katonda atugezesezza nnyo. Atugezesezza nnyo. Abannaddiini mutusabireko. Tugezeseddwa nnyo. Tetusobola kubanga twakava mu Isima ne tugenda mwangu Kato. Kinene nnyo kyaffe okusitula. Kinene nnyo. Nete tulina kyakukola. Tukkiriza nti twakusalawo kwani kwa Katonda. Awo Kato tugenda muyigirako. Wetubanga abalina omukisa okwagala okuyiga tugenda muyigirako. Nze awo Kato kigenda muyigirako butapowa. Awo Kato oyo yakola kupa theatre kwanza amakubo sigamanyi naye wali parking card ye parking mpiba nkadde ne waliwo ekizimbe ekira awali erika sima bakataka kupa complex kapaka kakupa kati ndozo mugaga yali alekayo space mabegeyi ne bayibiba ne bakolerawo ne bakolawo theatre simanyi wakati awo bafuna obutakanya n'omugagga theatre ne bagimenya amwe theatre actually me bakolera omuzanyo national simwogerere mweba omusajja we yava mu audience n'akuba Ashirafu because of the play n'akuba Ashirafu yamukuba luye mukuba chupa sijjukira n'amukuba lwa muzannyo Kato teyapowa n'ayambuka ku Martin Road n'azimba Royal Theatre n'agizimba from scratch tekyali kizimba n'agizimba ne bafuna obuzibu n'omugagga eno abadde teyeeguya mukaseera tubadde tulowoleza nti Anko Kato kakati agenze mu parliament kiwedde teyapoye abadde akomyewo nga alina production empya eri ku Power Magic wetwogerera actually Anko Kato waviire ettake yakomerawo ku theatre yakomerawo ku stage awo ku tavern mu operation actually nga babadde tapowa I think mu life mu byakola ne mu life alwanye nnyo. We all thought at some point ettaka ayinza obutadda naye nga ayina yenna obupiira nga kyatukola nga yatambulanga n'ekintu kye wano kyesima kine yana kyatambulanga nakyo wano naye nga atambula nakyo n'asooka atuwe n'adde bamubika tetumuddangamu mumanyira. Ekyokubiri omanyi abantu bangi abalina ebibali ku mitima ebibalemedde okwogera naddala mu generation y'abantu betulina abaana ba social media kati wano nga bw'oyogera ku kye bataagala kuwulira bakuweerawo. Anko Kato ye muntu eyasawo n'agamba kanjogere kyempuliro bamwagala oba temukola ki temwagala and ku 10 abaamunyiigira ebitundu 45 batandika okukkiriza but this is Anko Kato Lubwama anyway tukayanira ki oyo y'Anko Kato ne bamukkiririzaayo ate ano mwebitano muyinza bamusigadde munyiize n'ekirumye mmwe oba otegeera if you can't accept me for who I am gwamanyi abantu banyi muri mu komera lya public munanga tebwe navayo nenjoge bagenda kukola bwe tosobola kwogera kikuli ku mutima tosobola kuvayo kwogera ndi banange kino kyendowooza Anko Kato Lubwama nze ndowooza agenda wummula mirembe kuba talina kimuli ku mutima kyeyalowooza ku Museveni ekibi yakimugamba kyeyayogera ku Bobi Wine kyalowooza Bobi Wine yakimugamba n'ebirungi yabiboogerako awummudde byonna abikoze eki. So compare Honorable Sereko omu ku ba best friend ba Honorable Kato Lubwama atabuusibwa